abantu baagala Uganda empya era baagala Museveni aveeko era omuntu abeera mukambwe ennyo waliwo omuntu agamba neewuunya gwe omuvubuka omuto omugezi bw'atyo okuwagira Museveni. First of all bwe tugobera ekigambo demokulasiya kye mwagala okujja mu nsi kuba mugamba nti Museveni dictator mwagala Bobi Wine ajje oba Besigye oba obuyinza bukyuke buli muntu abe n'eddembe. Dictatorship kyeki nti dictatorship kwe kufugibwa obumbula oba obukwawo obutayota musana nti omuntu alina kugobera kyoyagala ku mpaka ate ne bw'akigoberera olina obuyinza obumubonereza nga akigoberedde. Rwanda omukulembeze wa ggwanga ne bw'oba omuwaana ne bw'oba tomuwaana tomwogerako. Bw'osoma Genesis Katonda alabikira Labani mu kirooto n'amulabula ng'ali mu kugobera Yakobo n'amugamba nti toyogera ku Yakobo nankubadde ekibi nankubadde ekirungi. Kati Rwanda ne bw'oba pulezidenti omuwaana lwaki omuwaana? Kati mu Uganda abantu bagamba baagala tukyusa obuyinza era bakooye. Kati ate baagala demokulasi. Kyokka ekigambo demokulasi mwe muli obunafu bwennyini bo bwe batamanyi. Demokulasi nina eddembe okuwagira Museveni oba Bobi Wine. Nina eddembe okusamira, n'eddembe okweyambula n'entambula singa kiba tekikosa bantu balala. Kati demokulasi ennyini alimu ebintu bingi ebinyiiza omwavu leero byatamanyi. Ekyokubiri, ensi empya ejja n'omuwendo. Amisi Kiggundu yamaliriza ekisaawe kya East Africa sinza kiyita kya Uganda kubanga ezimu ku major tournaments ezigenda osooka osambirwamu ziri East Africa ziri international. So eyo asset ya ggwanga egenda okubeerawo emyaka n'emyaka era Amisi Kiggundu tukwebaza. Kakati njagala otegeeza bannayuganda mwenna nti ekisaawe kyawedde, kuliko amaduuka, kuliko facilities w'osobola okufuna akasente. Gendayo wansi ku ofiisi obuukinga edduuka otandika okwenogera ku nsimbi nga tulinde omupiira. Enkulaakulana bw'etyo waliwo kye bayita 2 in 1 nti muwogo avaako ebikoola ne babisiika ne babirya, avaako enku, avaako emmere, avaako obuwunga, avaako ebintu bingi. So n'ekisaawe kino kiriko ebintu bingi. Abajiimu it's time to booking ab'ebikonde, ab'amaduuka n'ebirala ebiringa ebyo. Emirimu gyawe ekisaawe kyawedde. Enkulaakulana gye mwagala ejja n'omuwendo gwayo era erina beetaataaganya. Simanyi oba mukitegere ekigambo kye bayita upgrading nti bwe tuba tubadde ne transformer nga nnafu ng'abali mu kitundu awo beetaaga transformer ennene esobola okubayamba bakola emirimu gyabwe bajja kusooka bajjeko eno entono wayite ennaku nga 3 nga bali mu kuinstallinga empya. Abadde balina amata n'obutunda bigenda kufa. Kakati enkulaakulana bw'enajja ne Uganda gye mwagala empya ku mulembe gwa Museveni abazizza emabega ejja sooka ejjewo aba boda aba bataagala Museveni number 1. Aba boda be bantu abagobera politician yenna abeerazze oba opposition ne owa boda omugamba sebo ntwala akuwali na 10 nagaago oli musiru Kampala bakyatwalira 10 naye asobola okugobera Bobi Wine oba Besigye okuva entebe ku kisaawe n'amutuuse wa kisobe magere ku bwereere. Buleni ze monke bwongo bwa nkima. Kati enkulaakulana bwejja ne gavumenti eri serious okusinga eyajjajja manjajja Museveni yatukuza ekyejo. Ono akeera n'avuma, oli atudde wali, oli ali wali asinika binnyo, oli ajerega, oli ali mu ludo, bwe bava bakwata obusimu bwabwe, bwe bavuma, bwe bagamba emirimu tewali ng'ate bagyonoona. Gavumenti eri serious ko okusinga jjajja yatukuza ekyejo bw'enajja ejja sooka kujjawo ba boda. Etya ababoda abo baagaana obukulembeze bwonna. Tebaagala bakulembera, tebaagala bawandiisa, tebaagala kumanyibwa, tebayambala life jacket, tebambala jacket, buno obu jacket reflector, tebalina ngombe, tebalina side mirror, tebalina stage, bo bakyetwala ku mulembe gwa Museveni omubi gwe bataagala. Era omusajja ono mubi bannanga omunyarwanda ono yajja mu nsi yaffe lengera kyagikoze. Kati gavumenti eri serious bw'enajja ng'ega nti ababoda balina okubeera emitwalo egi. Olina okubanga omaze senior 4 oba senior 6, olina okubanga tonywanga ku mwenge wadde enjaga, olina okubanga tolyanga kakoola nga n'omutwe gukola. Kati bino ababoda babagamba okugenda okukebeza ne bagaana, gavumenti ejja kujja olunaku lumu kubanga buli lunaku obulamu bukyuka. Edda kyatwaliranga emyaka 2 ofuna passport. Jeno Katumba bwe yajja mu ministry y'ebyentambula kikutwalira olunaku lumu bwoba ne ssente genda wali passport y'ofuluma nayo. Ani yali amanyi ekyo kiribaawo? Edda twalina ya time nga wakutakula. Oyo n'olwaliro waliwo abantu b'omubuuza abaana nga tebakyamujjukira.
katuyina ya time ogenda wali nakuteerako nenkola endala erijja gavumenti ekeera ku makya nega nti bulwa boda agende ebutabika akeberebwa omutwe ng'olina okugenda bagenda okukebera aba boda emitwalo nga 3 mu Uganda betulina obukadde nga 2 nga kadde kamu kayina omutwe omukyamu kanywa enjaga kanywa omwenge kanywa segereti kanywa amayirungi n'ebirala abo nabo nti vam teeka lya gavumenti lizze ekyokubiri owa boda alina okubanga alipotinga emitwalo 2 buli mwezi ku URA oba oyagala oba toyagala kubanga mu nsi ezaakulaakulana ze twagala gavumenti bweyise ekintu gwe nojja n'okiwakanyiza ku TV oba ku social media oba anywhere kye bayita kulya mu nsi olukwe abatambuddeko mu mawanga ag'abawalabu n'awalala mukirabye mukimanyi just mubuzaabuza bantu gavumenti bwekeera n'esalawo ekintu mulabye France Makoloni alina amateeka galeese bannansi ne bagawanika ne bagawakanya Makoloni ajjayo omuggo muganda wange Abafaransa bakuba emiggo oba oli mukazi oba oli musajja poliisi ekwata kibooko nekusandabula ne weewuunya wano olubakwatako bannange Museveni mutemu bannange lengera bakutta omukazi lengera ne banne tuliwo naddi omunyarwanda oyo ojja genda okulaba nga poliisi esigaddemu abantu amajega boda esigaddemu abantu 10,000 bano bonna abaali baagala enkulaakulana ng'ebasambye okutundira ebintu ku kkubo mwenna abaagala Kampala ebeere ennungi tewali gye batundira bintu ku kkubo nga mu Kampala oli n'addira emmotoka weeyita nassaawe emicyungwa gye kuba ye mukazi munaku ekyo tokikola kubanga kamera ziba zikulaba gwe wennyini abakesisi tebannajja kamera ziba zikulaba okuba ebitaala gaasi balamba obuntu obweru wano mu junction wano mu Uganda bakuba ekipapula n'omala emyaka 4 nga tokisasula ojja sanga ensi empya gy'oyagala nga lisiiti bwefuluma bweti emmotoka ogirekawo n'ogenda osasula ekipapula tewali kukuba bitaala kubanga kamera egenda kukulaba efulumye lisiiti ogenda ogisasulirewo kati yensi gye mukola ki kitegeeza Museveni yabakuzizza emirembe bwe tusoma Genesis 11 Nimrod n'abantu abatulaba chaos akasamba tuko abantu baali comfortable ne bagane banne lwaki bannange tusaasaana bwe tuti tuzimbe wano omunaala abantu babeera abangi nga bali redundant baba n'ebirowoozo eby'ekisiru ebigendo bakubya kati bannayuganda bali redundant kubanga chapati za 1,000 n'ekijanjalo kya 1,000 n'onywerako n'omunanansi gwa 5 ze 2,000 mu ebi munnayuganda olunaku luggwa kuba bw'oteekamu omunanansi ne chapati 2 n'ebijanjalo osooka okumala essaawa 24 nga olinga alidde entamu y'obuugi ng'okkuse kati bannayuganda emirimu bagyonoonyeze kikwewuunyisa waliwo omwana Jonze kennyini namuleeta okuva mu kyalo ne mukwasa kyali wange Masembe olw'okuba kyali by the way Lutunku Construction Company International Limited tuzimbira abantu enju eyo company njirinamu omukono ne bannaffe twasoma ffenna okuzimba Lutunku eyo ne tutandikawo company so twesige okutereka akasente empola mpola tetutunda ttaka tetugula ttaka wala tuddaabiriza tulongoosa tuzimba ne tukwasa enjuyo ng'ekoze etya ng'ewedde omwana namuleeta enamba weeri awo wansi ogenda kugiraba omwana namuleeta ne mukwasa kyali wange Masembe okuba inginiya nga mwana muto nanga omwana ono nga muto bambi n'amuyisa bulungi n'amulabirira amusasula amuyigiriza embwa yadduse yazzeeyo mu kyalo naffe abaagireeta teyagendako wa mama muga nti nakomyewo ne kwali ku kyalo atambula kati be Abawagira NuP abaana abasinga okuvuma Museveni abamu mbamanyi twasoma nabo ku byalo ne bakuba mu P7 wasineyo ne batuula ne babbayo buli gye baba batwala okukola kati bali ku byalo batudde bagamba Museveni mubi. If you don't want to learn in a simple way, you shall learn in a hard way. Museveni ono mama wange akyogera nti bavubuka ne bannayuganda n'abaganda mulinoonya amalalo ga Museveni ng'avudde mu nsi eno mugeetondere nga temugalaba kubanga tewali agenda kuddamu kukkiriza ssagaliko Museveni lyalese abantu okkeera ku makya ne batuula kati babanja kibalama n'abantu 18 oli omumbuuza bo banja obamanyi nti sibamanyi omanyi gye bali nti sibamanyi abala yakedde ku makya avumye. So MJ Investments bobo yagala Subaru ezikyasinze okubwatuka wansi w'enjuba MJ Investments bobo mukubire ko bali mengaawo bayinawo bondi kasitova boti ku CBS ng'okka wansi ku kigala bikabaka njagala ewali ekibumbe ky'empologoma wennyini side wetera waliwo bondi mulimu Eni Johnny ino inanyini bondi eyo alinamu motoka ezamalayo
mulimu Bob motoka ezibwatuka eza Subaru biki waliwo Shidi Auto Parts mukwano gaffe ali wa Kisekka ebyuma byonna eby'omutindo ewa Kisekka waliyo omusajja omwamanyiddwa bamuyita Shidi Auto Parts yatunda ebyuma era abeera biza abaana batta ebyattuleere ebyennyonyi ebiba ne Shidi so gendayo Roseform gwe mufaliso ogukyasinze wansi w'enjuba omufaliso gwa Roseform osobola bakubira ku nnamba eyo eri wansi nobaga njagala mufaliso njagala emifaliso nga mingi njagala abamasomero abamalwaliro East Africa yonna world over bakimanyi nti Roseform gwe mufaliso gwebaka nolaba Katonda nga akuwa hage nnene bwe bityo bitambudde binaku lwaleero Tavern Woods wayagala okukyakala genda ku Tavern Woods wali ekabusu waggulu ekifo ekisinga okubeera ekirungi kisirifu waliwo embaga bridal shower waliwo massage waliwo sauna waliwo steam bath waliwo ekyennyanja waliwo emmere yonna gy'osinga okwagala balina kabuyonjo nnyonjo balina ekifo everything you want to do Tavern Woods Kabusu you can go over there Dr. Tiamale status Benz